Mukama yebazibwe bantu ba Katonda balungi mbabuuzaako lenyerera Mukama waffe Yesu Kristo era nembebaza okuwangayo obudde ne muwuliriza era ne mugabana kigambo kya Katonda bangi kubawuliriza ate n'oweerezaako n'omulala naye asobole ogabana ku ekyo naawe ky'oba owulidde ne kikwata ku mutima gwo era nga nsaba Mukama n'olunaku olwaleero atutegeko omwoyo we ekigambo kye tugenda ogabana Mukama akuwe obujulizi era olabe okubeerawo kwa Mukama mu kigambo kino bubeere bujulizi eri omutima gwo tiddala Mukama ayogera naffe era Mukama tiyatulekerera era Mukama waali mulamu leero ku nsi waali mu mwoyo oyo amunoonya amuzuula era nga kirungi nnyo mu biseera bino omunaku zino esembayo n'oba obuulira ekigambo kya Katonda yonna gy'oli kobe ng'obuulira omuntu omu oba babiri oba bameka kirungi nnyo tuleme kwerabira kwogera ku kukoma kwa Mukama waffe Yesu Kristo kuba mazima Mukama waffe Yesu Kristo agenda kukomawo mu mwoyo wano ku nsi agenda kukomawo mu mwoyo tuteeketeeke emyoyo gyaffe tumukolere ekkubo okujja mu bulamu bwaffe yeeyoleke eri ensi ng'ayita mu bulamu bwaffe era buli kimu tukitunuulize obwakabaka obw'omu ggulu nga Mukama watugamba tulaba Matayo essuula ey'omukaaga olunyiriri 33 Mukama yatugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda ebirala byonna bijja tugattirwako tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda ebirala byonna bijja tugattirwako ekirala tubuulire obutuukirivu twogere ku butuukirivu era tuleme kwerabira okwogera ku kwenenya kubanga bakyali ku nsi tukyalina akakisa akeenenya abakyali abalamu ku nsi tukyalina akakisa akeenenya era oyo avudde mu bulamu bw'ensi eno gy'alaze lwazuula nti mazima ku nsi okwenenya kikulu nnyo n'okwogera ku kwenenya kikulu oyo avudde mu bulamu bw'ensi eno y'ayinza okutegeera amangu ennyo omugaso oguli mu kwenenya era ebirungi ebiri mu kwogera okwenenya olwaleero obubaka bwaleero Mukama wanaaba ataddeko omwoyo we era n'atukiriza nga bw'atera okukola tugenda gabanako ku bulamu obw'omu ggulu ku bimu bye tujja okuyitamu nga tuli mu ggulu ebimu bye tujja okulaba n'obumanyirivu obumu bwe tujja okufuna nga tuli mu ggulu tujjukire nti Mukama atwala abantu mu ggulu abatwala n'abalaga ebintu bingi oluusi muyinza okuba nga muli mu kusinza muli mu kutendereza Mukama n'abako gw'atwala wano nga musaba mwe muyinza okulaba omuntu ng'agudde wansi bangi ne balowooza oba azirise naye abo abali mu mwoyo bamanya nti mazima Mukama amututte amugye mu mubiri gwe amututte mu mwoyo abeeko byamulaga ate amukomyewo mu mubiri gwe bangi bwe balaba omuntu katugeze oba Mukama amututte abasinga batya ne bagaba omusajja oba azirise omukyala oba azirise bambi abamu batya era abalala bayinza n'okugamba alabika alimu mizimu naye mazima Katonda atwala abantu ku nsi abatwala abajja mu mubiri gwabwe n'abatwala era mwe mulaba mubiri kugwa wansi ne mugaba omuntu oba azirise oba alina ekyabadde naye ng'abeerawo nga mulamu era Mukama aba atutte omwoyo we abeeko byamulaga oluvannyuma amukomyewo mu mubiri guno Mukama aba atutte omuntu we ow'omunda ow'omwoyo era Mukama oluvannyuma amukomyawo tujjukire nti mu ggulu waliyo bamalayika bayitirivu era bamalayika balina department ez'enjawulo ze bakolamu nga wano ku nsi oba mu kkanisa olaba waliwo department eya kwaya waliwo department ey'aba intercessor waliwo department ez'enjawulo ey'abaana ne mu ggulu bwe kiri waliwo department ez'enjawulo waliwo abatwala obubaka oba osaba essaala z'abazitwala mu ggulu waliwo abaleeta ekyo Mukama kyaba akulizeemu waliwo abalwana entalo ez'omu mwoyo era tumanyi nti Archangel Michael yagenda okulwana
n'omulabe sitaani. Archangel Michael yennyini yagenda okusala sitaani n'ekiso Archangel Michael ky'alina. Era nga ne mu nnaku zino ezisembayo Archangel Michael yakulira olutalo olw'okulwana, era ng'oli intercessor osobola omulagira mu linnya lya Yesu Kristo. Mukama yatuwa obuyinza, otwala obuyinza Mukama bwe yakuwa, n'olagira malayika n'agenda kulwanira olutalo, era ddala agenda n'alwana olutalo olwo. Mu mbeera ng'egenda yeeyongera okubeera embi wano ku nsi, ng'embeera yakutya, yakweraliikirira, amawulire amabi mangi, naye mu makkati g'embeera eyo yonna buli kimu ekigenda mu maaso, oyo yenna ng'erinnya lye liwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu, munne embeera tegenda kukosa. Abalala bwe balaba embeera ekabya amaziga, gw'ogenda kulaba ssanyu, gw'oba ogenda kuba olaba makubo Mukama gakkolere, era ogenda kuba musanyufu ekiseera kyonna. Ekiseera kyonna kobe ng'obuulira njiri eyo, teweerabira okwogera ku nnaku ezisembayo, teweerabira okuteekateeka ekkanisa gy'osumba, obateeketeeke okwaniriza Yesu Kristo ajje mu mitima gyabwe. Ekiseera kiweddeyo. Bangi oluusi tuba tusaba ne tubivaako, ne tuba nga tetukyafaayo, naye nga mu kaseera tubiviirako Mukama oluusi aba aweereza bamalayika be baleete ekyokuddamu gye tuli, nga twasaba Mukama ali mu kutuddamu, naye ne tumuvaako mu kaseera ng'agenda kutuddamu, ng'olwedde malayika eri mu kuba ereeta ekyo kiwasaba Mukama, ayagala kireetera mu kiseera kyakyo ekituufu. Naye oluusi ffe tusaba ne tugamba Mukama alabika aluddewo, era ne tutandika okumuvaako. Embeera eyo ebeerawo mu mwoyo. Tujjukire bamalayika ab'enjawulo abakola emirimu egy'enjawulo. Waliwo malayika Raphael, oyo yaleeta okuwonyezebwa okw'omu mwoyo, ajja n'akujjanjaba mu mwoyo, n'akujjanjaba n'akulongoosa, ajja n'alongoosa emitima gyaffe ng'etula mu ddwaliro bwe balongoosa abantu. Malayika wa Mukama Raphael ajja n'alongoosa emitima gyaffe, n'ajjamu ebirowoozo ebikyamu bye tutasobola kweggyako, n'ajjamu emize emibi gye tutasobola kweggyako n'amagezi gaffe na kutegeera kwaffe ng'abantu, wabula y'atulongoosa nga mu ddwaliro bwe bakulongoosa, naye atulongoosa emitima, n'ajjamu buli kikyamu kyonna, era ne tuzzibwa buggya. Buli lwe tusaba Mukama waffe Yesu Kristo, abaako bamalayika baasindika ne bajja okusinziira ku ssaala gy'oba osabye, ne bajja ne babeera naawe ne bakuwa obukuumi. Mukama asindika bamalayika ne bajja ne baleeta okuddamu, ekyokuddamu eri essaala yo gy'oba osabye. Mukama aweereza bamalayika, era nga wano ku nsi olaba dipatimenti ez'enjawulo mu kanisa ne mu ggulu bamalayika balina dipatimenti ez'enjawulo. N'oba oyagala kubeerawo kwa Mukama, waliwo bamalayika ba cherubimu bajja ne babeerawo, okubeerawo kwa Mukama ne kubeerawo. Kyova olakabe omuntu ng'abuulira enjiri nga ddala yayitibwa okuva eri mu ggulu, nga ne mu ggulu bamumanyi, ne waba azze kubuulira njiri katuuti, malayika wa Mukama cherubimu bajja ne bamwetooloola. Abo we bajja okubeerawo kwa Mukama nga kubaawo, kuba abo be beetikka okubeerawo kwa Mukama, okubeerawo kwa Katonda. Kyengezako okulaga ali yampuliriza muganda wange mu Kristo, bamalayika ab'enjawulo bakola emirimu egy'enjawulo. Kati n'oba osaba manya nti malayika Gabriel oyo yaleeta obubaka, bwe kuba kulwana lutalo Archangel Michael, bwe kuba kuwonyezebwa malayika wa Katonda Raphael. Naye ng'ate mba sitegeeza nti tusabe bamalayika, nedda ffe tetuvunama ne tusaba malayika, wabula nabo baweereza ba Katonda, era bo iffe tusobola obbalagira nga tukozesa obuyinza Mukama waffe Yesu bwe yatuwa, era etubalagira baba basanyufu nnyo okuba nga baweereza wamu naffe, kubanga munda mu ffe balaba ekikula kya Kristo oyo ali munda mu ffe, omuntu ow'omunda oyo ali mu ffe. Tujjukire bwe muba nga muli mu kusinza oba mutendereza munnammwe ne mulaba nga
oba katugeze agudde wansi abadde asaba mu makkati mu kusaba n'agwa wansi. Ebiseera bingi musooke mwetegereze, wabaawo alaba mu mwoyo sooka olabe embeera. Omuntu oluusi bambi aba agenze mu ggulu nga Mukama amututte era ng'agenda kukomawo, era nga Mukama waakomyeyo mwoyo gwe mu mubiri agenda babuulira byonna by'alabye, agenda bawa obubaka Mukama bw'aba amuwadde. Kati kitegeeza nti oluusi omuntu etumulaba mu ssaawa ey'okusaba ng'agudde wansi, tulina kutya ne tweraliikirira ne tumugobamu emizimu. Tulina okusooka tutwala obudde twetegereze tulabe. Mwoyo Mutukuvu ajja tubikkulira tulage embeera entuufu, tube nga tusobola okwawula omuntu azirise n'omuntu nga tali mu mubiri gwe, ng'omuntu ow'omunda taliimu, nga Mukama amuggyemu omwoyo we, omuntu w'omunda agenda abeeko by'amulaga ate oluvannyuma amukomyewo. Naye nga muba mulaba omuntu nti omubiri gussa talina kyabadde, wabula oba olaba nti abanga eyeebase. Tujjukire nti ffe abantu ne bamalayika twatondebwa kusinza Katonda, twatondebwa kusinza kutendereza Mukama Katonda. Newankubadde mu bifo bingi bapasita be bafuna ekitiibwa kyonna, erinnya lya pasita lye lifuna ekitiibwa, si linnya lya Yesu Kristo. Ekyo tukirabyeko mu bifo bingi. Bangi abasumba mazima ne bafuna ekitiibwa ekisusse n'okusinga erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ensonga eno njogerako sigamba nti oba nyinza okugamba nti oba erinnya weriti oba erinnya weriti, naye ekintu kino nkyogerako kuba nze nange obubaka buno Mukama Yesu Kristo eyabumpadde era yayogedde ku nsonga eyo. N'agamba bangi batutte ekitiibwa kye, era n'agamba kino kyefaananyirizaamu abo abaasinzanga ebibumbe era n'abakyasinza ebibumbe ne ku kiseera kino, kubanga baafukamiriranga ebibumbe ne babisinza ne babyetikka ne babisitulira waggulu nnyo ne bakaabira amaziga mu maaso g'ebibumbe nga bafukamidde. So nga Katonda gwe baali basinza baalinga tebamumanyi, wabula nga bagulumiza bibumbe. Era okukulembeza erinnya ly'omuntu omulala yenna atali Yesu Kristo, kuno kuba kusinza kibumbe. Bw'osoma mu kitabo kya Isaiah chapter 42 verse 8, Mukama waffe Yesu ayogera agamba nti ye yekka alina okusinzibwa era tajja kuwaayo ekitiibwa kye eri omulala yenna. Ekyo kiri mu Isaiah chapter 42 verse 8. Leka omusumba aleme kufuuka katonda w'ekkanisa. Sinza Katonda, si musumba. Tosinza muntu munno, tosinza muntu munno, wabula fukaamirira Mukama Yesu Kristo, ye Katonda waffe. Kubanga oyo gw'osinza muntu munno wonaamusanga mu nsobi, bw'onaatandika okulaba ensobi ze, obunafu bwe, munnange ojja kukyawa Katonda, ojja kwogera ebitali birungi eri Katonda, kubanga watunuulira muntu, tewatunuulira Katonda. Abantu bakyuka, Katonda takyuka. Abantu balina ensobi, Katonda talina nsobi. Tuleme kutunuulira bantu, kubanga Katonda ye takyuka, abantu bakyuka. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lye linnya lyokka eryasitulibwa waggulu, wabula si linnya lya musumba. Katonda yateeka erinnya Yesu Kristo waggulu wa buli linnya lyonna ku nsi ne mu ggulu, ng'era erinnya eryo lyokka lye tulina okufukaamirira ku nsi ne mu ggulu. Tujjukire waliwo essanyu lingi nnyo mu bulamu obuddako nga tuvudde wano ku nsi eri abo abatambulira mu butuukirivu n'okwenenya. Obulamu gye buli obw'essanyu n'okweyagala eri abo abatambulira mu butuukirivu n'okwenenya. Ensonga lwaki njogera nnyo ku butuukirivu n'okwenenya, kubanga Mukama atugamba Hebrews 12:14, awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Ne wembeera neŋŋamba kambuulire ekigambo kya Katonda, kanfube nkole kino na kino kikolere Katonda, naye ne sitatambulira mu butuukirivu nembeera nga ntambulira mu kibi, mba sigenda genda mu ggulu. Abanneetoolodde bayinza okugamba abuulira ekigambo kya Katonda, abakwetoolodde bayinza okugamba bambi oweereza Mukama, naye we tuba nga ffe kennyini tetutambulidde mu butuukirivu, mazima tetujja genda mu ggulu. Ffe kennyini tulina okulongoosa ekyambalo kyaffe,
olwo tube nga tusaanidde okugenda mu ggulu, olwo tuba tujja kufuna empeera z'ekyo kye twakola ku nsi. Mukama empeera yo ng'omuweereza ojja gifuna ng'otuuse mu ggulu, naye oba totambulidde mu butuukirivu nga tutambulira mu kibi, tetujja kgenda mu ggulu. Kitegeeza empeera yaffe Mukama ajja giterekayo, naye tetujja kgenda gisanga. Ebyambalo bingi Mukama byategese mu ggulu, n'engule ez'enjawulo bangi tebagenda zitwala, era zigenda kusigala awo we bazitadde, bannanyinizo tebagenda kujja. Naye nga waliwo ebirungi bye baba bakola ku nsi, era buli kirungi kye baakola ne kiwandiikibwa mu ggulu. Naye ate bwe tuba tetutambulidde mu butuukirivu, ebintu ebyo bijja kubaayo, era bangi abanagenda mu ggulu bajja biraba, bajja kulaba ebintu bingi, bamanye bino ebyambalo byalina bannanyini byo naye tebaasobola kujja, naye nga baalinga baweereza Mukama. Kyenva njogera bino, omuntu yenna ali yampuliriza olina obuvunaanyizibwa, ffenna buli omu nga kinoomu tulina obuvunaanyizibwa okutukuza ekyambalo kyaffe, tube nga tusaanidde okugenda okubeera naye. Awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Bwe tuba nga tutambulira mu kibi, tetujja kgenda mu ggulu, kubanga Sitaani takkirizibwa kgenda mu ggulu. Ate bwe tutambulira mu kibi, tuba tulina ekikula kya Sitaani munda mu ffe. Sitaani abeera munda mu ffe. Nga nzizeeyo okwogera ku by'omu ggulu, tujjukire eggulu lirina ebitiibwa eby'enjawulo, n'emibiri egy'omu ggulu girina ebitiibwa eby'enjawulo, n'okwakaayakana kwawukana. Abakkiriza abamu bwe batuuka mu ggulu baakaayakana mu ngeri ez'enjawulo, nga tulaba mu kitabo kya Daniel chapter 12 verse 3. Abamu bagenda kwakaayakana nga enjuba, abalala bagenda kwakaayakana ng'omwezi, abalala bagenda kwakaayakana nga okwakaayakana kw'eggulu, abalala bagenda kwakaayakana ng'emmunyeenye. Ate era n'emmunyeenye nazo tezenkanankana, buli mmunyeenye erina okwakaayakana kwa njawulo. Ate okwakaayakana engeri enjuba gyeyakamu si omwezi engeri gye gwaka, ate si yemmunyeenye, ate si kwe kwakaayakana okw'eggulu. Kati bwe butyo obwakabaka bwa Katonda bwe bugenda okubeera. Buli omu agenda kwakaayakana mu ngeri ya njawulo, ng'era ekiwandiikibwa mu kitabo kya 1 Corinthians chapter 15 verse 41. Okwakaayakana kugenda kubeera kwa njawulo, okw'emmunyeenye nga tekufaanana kwa musana, era n'okwe omwezi nga nakwo kwefaanana kwokka, n'emmunyeenye nazo nga buli mmunyeenye eyakaayakana mu ngeri ya njawulo. Tujjukire abo abanaagenda mu ggulu oba abaali bagenzeeyo, mukimanyi nti omutume Pawulo engeri gy'ayakaayakana ya njawulo nnyo ku bangi abali mu ggulu. Bw'oba temwetegereza oyinza obutamwawula na Mukama waffe Yesu Kristo, kuba okwakaayakana kuyitirivu. Oyinza obutasobola kumutunuulira kubeerawo kumala kabanga olw'okwakaayakana okusinga n'enjuba ng'eyase nnyo. Eno enjuba gye tulaba wano ku nsi ereeta omusana. Bangi mu ggulu okwakaayakana Enoka kwayaka mu Bible, gwe tusomako mu Bible. Mu ggulu okwakaayakana kwa Enoka kwa njawulo, ate kwawukana n'okw'omutume Pawulo. Kwawukanira ddala nga olaba okwakaayakana kw'enjuba we kwawukana n'okwakaayakana kw'omwezi. Byonna birungi naye nga te kwa njawulo. Ne Yokaana Omubatiza naye okwakaayakana kwe n'eddoboozi lye lyokka engeri gyewulikamu lya njawulo nnyo, kuba ye Katonda ye mutonzi. Buli omu ayawukana ne munne, naye ate buli omu mulungi nnyo mu kikula kye, engeri gy'ayakaayakanamu. Kazibeere engule Mukama waffe Yesu Kristo zagenda okuwa bangi abawanguzi nga batuuse mu ggulu. Buli ngule eyakaayakana mu ngeri ya njawulo, n'amayinja agaliko gaakaayakana mu ngeri ya njawulo nnyo, naye nga zonna nnungi. Nga ne ku nsi we tulina ebintu eby'entambula ng'emmotoka n'enguudo, ne mu ggulu waliyo eby'entambula bingi, naye nga buli kimu kya njawulo. Okusinga waliyo ebyo ebisikibwa endogoyi ebyefaananyirizaako Elijah, ekigaali ekyamunona nga kisikibwa endogoyi, ekigaali eky'omuliro. Elijah ekyamunona, ne Elisha naye n'akiraba era n'ategeera
nti Elijah ekigala eky'omuliro kimunonye. Ate bwe tulaba ne mu Matayo 17 Mukama waffe Yesu Kristo we yakyusibwa, boogera ku Mukama waffe engeri gye yakyusibwa era balaga Matayo 17 olaba nti waliwo bannabbi ba Katonda abajja ne balabika, Musa ne Elijah, naye mu nsi y'omwoyo mu kujja okulabikawo ku lusozi era bajjira ku kigaali eky'omuliro era baali ne Archangel Michael. Lwakuba wano mu Bible batulaga nti Musa yalabika ne Elijah, ne mu kujjaawo tebaalabika bulabisi mu mpewo, wabula bajja ekigaali kyabaleeta nga waliwo n'akivuga. Era ebaamala okulaba Mukama waffe Yesu Kristo, Archangel Michael n'abuulira ne Musa n'amulaga we baamuziika, n'amutwala n'amulaga we baamuziika. Era awo Musa we yafunira akakisa okujjako mu nsi ensuubize Mukama gye yali abasuubiza, kuba Musa n'ava mu nsi eno nga tatuukangako eyo Mukama gye yabasuubiza, ate nga Katonda yali yamusuubiza nti naye alituukayokko, alirinnyako ekigere kye eyo. Naye laba wamala okuyita emyaka kumpi 400 Mukama atuukiriza ekyo kye yasuubiza Musa, naye n'atuukako mu ttaka eryo mu nsi ye gye yali yasuubiza abaana ba Isirayiri. Naye kyengezako okulaga nti entambula ne mu ggulu waliyo ebyentambula nga wano ku nsi, era bangi mujja biraba, ng'era waliyo n'abamanyiddwa bo nga be bakulira abavuga ebyentambula eby'enjawulo. Era oba obuulira kigambo kya Katonda, bambi kirungi nnyo obweyogere ku ggulu n'ebiri mu ggulu, kubanga ye waffe, ye wali obutuuze bwaffe. Mukama waffe Yesu Kristo gye tugenda omusanga tubeere naye mu bulamu obw'omwoyo, mu mubiri egy'emyoyo. Ate tujjukire nti nno bingi ne bye tuwa Mukama waffe, waliwo bye tuwa Mukama waffe ne bitakkirizibwa, n'atabikkiriza oba n'atabisiima. Okugeza oyinza okuwaayo eri Mukama naye ng'olina emitima ebiri, obuusabuusa, oluusi owaayo olwabo bakwetoolodde bakulabe nti owaayo, naye nga mu mutima gwo olina ebibuuzo bye weebuuza ogamba naye kuwaayo kuno kirabika bano balina ebigendererwa byabwe. Buli lwe tuwaayo nga tubuusabuusa oba nga tulina emitima ebiri, ekyo kye tuwaayo mu ggulu birina ebikuŋŋaanyizibwa, era ng'abali mu ggulu bannyonnyola ne bababulira bino ebikuŋŋaanyiziddwa wano. Abaabiwaayo baali balina okubuusabuusa oba babiwaayo nga balina emitima ebiri, kuba Mukama tulina omuwa kyonna kye tumuwa nga tumuwa mu ssanyu. Kakubeere kusinza, kakubeere kutendereza, olina okuwaayo mu ssanyu n'omutima gwo gwonna, nga ddala oyagala, nga toyimba kubanga oli mu kwaya, nga toyimba kubanga oli mu kyaki mulina kuyimba, ne mu ssanyu okuva mu mutima gwo ng'omanyi nti ndi mu kuwaayo okusinza n'ettendo eri Katonda eyantonda. Oyo yekka yekka asaanidde okutenderezebwa, asaanidde okusinzibwa, erinnya lye bamuyita Jesus. Ekyo tuwaayo eri Mukama okuva mu mutima gwaffe, ekyo Mukama akikkiriza. Era buli lw'oba owaayo, buli lwe tuba tuwaayo, wabawo malayika awandiika ki ky'owaddeyo, ate asingira ddala okuwandiika ekigendererwa ky'omutima gwo, era omutima gwo gubadde mu mbeera ki ng'owaayo. Ekyo malayika akiwandiika, omutima gwo gubadde mu mbeera ki ng'owaayo, era kigendererwa ki ku mutima ky'obadde nakyo ng'owaayo. Y'ensonga lwaki tetulina kubeera nti tuwaayo kubanga twagala okulaga batwetoolodde, kubanga bagambye alina emitwalo 5 janguwana alina emitwalo 10, n'owaayo kubanga oyagala wabeewo omuntu akulaba nti gwe ogendedde mbali ab'emitwalo 10. Malayika awandiika ekiri ku mutima gw'ekigendererwa kyo. Y'ensonga lwaki ono awaddeyo akatono asobola okusinga oli awaddeyo ekinene okusinziira ku ntegeera yaffe ffe abantu ab'oku nsi. Tujjukire emibiri egy'omu ggulu gya njawulo. Bwe tulaba mu kitabo kya 1 Corinthians chapter 15 verse 40 watulaga nti waliwo emibiri egy'oku nsi ate waliwo n'emibiri egy'omu ggulu. Ebiseera bingi bangi babuuza, naye Mukama waffe Yesu Kristo muddugavu oba mweru? Abalala beebuuza oba yafaanana Bayindi oba yafaanana mu Bachina. Bangi beebuuza ekibuuzo ekyo, naye ekyokuddamu
nga sinakiddamu tusooke tujjukire ekitabo 1 Corinthians chapter 15 verse otandikire ku verse 38 watulaga nti buli nsigo Katonda yagiwa omubiri ogw'enjawulo. Buli nsigo Katonda yagiwa omubiri ogw'enjawulo era ensigo ez'enjawulo oziraba nti zeefaanana zokka. Wotunulira ensigo ez'enjawulo ebintu bye tusimba wano ku nsi zeefaanana zokka era emibiri gyawukana. Wotunulira ebinyeebwa, wotunulira ensigo ez'enjawulo oba kawo oba muwemba olaba nti buli emu eyawukana. Era wolaba 1 Corinthians chapter 15 nosoma verse eya 39 watulaga nti n'emibiri gyonna egy'abantu nagyo gyawukana ku gy'ensolo, gyawukana ku mibiri gy'ebirime era kabibe byennyanja kabibeere ebinyonyi byawukana emibiri kuba Katonda yeye mutonzi ayagala nnyo okutonda ebintu eby'enjawulo. Emibiri egy'oku nsi gyawukana n'emibiri egy'omu ggulu era n'ebitiibwa ekitiibwa ky'omubiri ogw'oku nsi kyawukana n'ekitiibwa eky'omubiri ogw'omu ggulu nga we tulaba 1 Corinthians chapter 15 kati njogera ku verse 41 nawo watulaga nti emibiri gyawukana n'ebitiibwa byawukana. Era wogenda mu maaso n'osoma verse yemu nosoma wennyini era we wamu 1 Corinthians 15 naye nodda ku verse 42 watulaga nti Adamu eyasooka yali muntu omulamu naye Adamu asembayo yali mwoyo ogugaba obulamu kuba Adamu eyasembayo ye Mukama waffe Yesu Kristo. Oli Adamu yayonoona naye no Adamu eyasembayo teyayonoona ye Mukama waffe Yesu Kristo. Tulaba mu verse eyana mu omusanvu verse eyana mu omusanvu era wennyini kusuula 1 Corinthians 15 verse eyana mu omusanvu watulaga nti Adamu eyasooka yava mu nfuufu naye Adamu owookubiri omubiri gwe gwa mu ggulu. Awo wonna ngezako kujja nkulage ekibuuzo kiri bangi kye babuuza Mukama waffe Yesu Kristo mweru oba muddugavu. Bwe tulaba 1 Corinthians chapter 15 verse eyana mu 8 walaga nti nga ffe we twava mu muntu ow'oku nsi mu kifaananyi ky'omuntu ow'oku nsi era tujja kubeera ne mu kifaananyi eky'omuntu ow'omu ggulu. Verse eyana mu 9 nga we twazaalibwa mu kifaananyi eky'omuntu ow'oku nsi era tuzaalibwa n'ogwokubiri mu kifaananyi eky'omuntu ow'omu ggulu. Verse eya 5 1 Corinthians 15 verse 50 eya 5 eraga nti omubiri n'omusaayi tebisobola kusikira bwakabaka bwa Katonda. Omubiri n'omusaayi tebisobola kusikira bwakabaka bwa Katonda. Kati kyebagezako tulaga nti mu ggulu balina emibiri mirala era ekyo ekiggwaawo tekisobola kusikira ekyo ekitaggwaawo. Verse eya 5 watulaga nti wuliriza nkubuulira ekyama ekikusike ffenna tetujja kwebaka wabula tujja kukyusibwa mu lutemya lw'eriiso. Bangi kubayita okufa wano ku nsi. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 eraga nti wuliriza nkubuulira ekyama ekikusike ffenna tetujja kwebaka wabula tujja kukyusibwa mu lutemya lw'eriiso. Kati Mukama waffe Yesu Kristo nga abalala bonna abali mu ggulu bambaziddwa emibiri egy'ekitangaala ng'omubiri gw'ekitangaala w'ogutunulamu osobola okulaba oludda luli nga wonaatunula wano ku nsi nga wundabirwamu wonaatunula mu ndabirwamu mu ddirisa lyo mu nnyumba yo n'olengera oludda luli ng'amaaso gayita mu ndabirwamu n'emibiri egy'omu ggulu bwe gityo w'otunulamu olengera oludda luli kubanga gya kitangaala emibiri gya kitangaala si gye gy'oku nsi kuno ate gyawukana nga bw'olaba ekitangaala eky'enjuba kyawukana n'ekitangaala eky'omwezi ate kyawukana n'eky'emmunyeenye buli kimu kyaka mu ngeri ya njawulo. Kati n'ekitiibwa eky'emibiri egy'omu ggulu nagyo bwe gityo era n'emibiri gy'abanunule abali mu ggulu
abaweereza ba Mukama najje emibiri gyabwe gyawukana ate era gyawukana ne ku mibiri gy'abamalayika. Si beeru ate si baddugavu wabula gya kitangaala, naye ng'ekitangaala kyakayakana mu ngeri za njawulo nga olaba nti enjuba eyawukana n'omwezi ate era enjakayakana y'emmunyeenye era eyawukana ku njakayakana ey'enjuba. Kati ne mu ggulu okwakayakana kwa njawulo, okwakayakana kwa njawulo, kuba Bayibuli etulaga nti bangi bagenda kwakayakana nga emmunyeenye, abalala bagenda kwakayakana ng'enjuba, abalala bagenda kwakayakana ng'omwezi, naye n'emmunyeenye nazo okwakayakana kwazo tekwenkanankana. Buli mmunyeenye eyakayakana mu ngeri yaayo. Kyengezaako okulaga ali yampuliriza nti Mukama waffe Yesu Kristo omubiri gwe gwakayakana mu ngeri ya njawulo, si nga wano ku nsi bwe tulaba. Wano ku nsi amaaso gaffe kye galaba gwe mubiri ogw'oku nsi, si ogw'omu ggulu. Omubiri ogw'omu ggulu gwawukana ne ku mubiri ogw'oku nsi. Kyogerwako bulungi nnyo 1 Corinthians chapter 15 verse 40. Waliwo omubiri ogw'oku nsi ne waliwo n'omubiri ogw'omu ggulu. Mukama waffe Yesu Kristo okwakayakana kwe asinga n'enjuba wano ku nsi. Bw'oba ogitunuulidde ayakayakana n'okusinga enjuba. Amaaso ge gaakayakana bbulu nga bw'olaba omuliro ogwa bbulu ogwa stove, omubiri ogwo ogutaleeta enziro, omuliro ogwo ogwa bbulu amaaso ge weegatwe gafaananira ddala, go geeyoleka bulungi osobola okugalaba. Naye nga ye Mukama waffe Yesu Kristo ayakayakana, ate bw'omutunuulira owulira nga ojjudde okwagala, owulira nga okwagala kukwambadde, owulira nga oli mu mikono gy'omuzadde wo, kwegamba owulira nga owulira obukuumi, owulira nga akwetoolodde wenna, owulira nti okwagala kwe kukwetoolodde obukuumi. Mukama waffe Yesu Kristo bw'atyo bw'ali. So sigamba nti muddugavu oba mweru oba afaanana watu, wabula emibiri gy'omu ggulu gyawukana n'emibiri gyaffe wano ku nsi. Era wonna agenda mu ggulu agenda kunyumiza ebintu bingi. Ate ayagala nnyo mubuuza ebibuuzo Mukama waffe Yesu Kristo, era akubuuza ki kye wali yagadde okumanya mwana wange. Era bangi abagendayo ekibuuzo kyemmanyi bangi kye batera okubuuza, bamubuuza naye obulamu kye ki. Era bangi bamubuuza nnyo ekibuuzo ekyo era atera okuseka. Bangi bamubuuza naye Mukama waffe obulamu kye ki era obulamu butegeeza ki. Bangi bwe baba nga agenze mu ggulu ng'agenda kukomawo eno ku nsi, bangi Mukama atera obbagamba nti olw'onaakomawo ng'oli wakubeera ddala eno nange tugenda kutuula nkunyumize byonna. Naye abali mu ggulu ng'ababeererayo ddala ababuulira nti obulamu kwagala, okwagala bwe bulamu. Era oluusi tatera kyawogera butereevu bw'atyo, wabula akireetera mu kagero, naye oluvannyuma n'okizuula nti kyagamba nti obulamu kwagala. Oyo alina okwagala, obulamu buli mu ye. Okwagala kwa Katonda ng'obulamu kwagala. Okwakayakana kw'omubiri gwa Mukama ndabika ya Mukama waffe Yesu Kristo, okwakayakana kwa njawulo, ekitiibwa kya njawulo. N'abatume abali mu ggulu buli omu okwakayakana n'omubiri gwe kwa njawulo nnyo n'okw'omulala, kwa njawulo nnyo. Kuba omuntu gy'akoma okuweereza Katonda gy'akoma okukyusibwa, gy'akoma okukyusibwa okusinziira ku kuweereza kwe. Endabika ye mu ggulu ekyusibwa era eyambazibwa ebintu ekugamba ekitiibwa ekyenjawulo okusinziira mu buweereza bwe. Era bangi ekitiibwa kyabwe bamala okutuuka mu ggulu waliwo ebintu ebikosa ekitiibwa n'endabika y'emibiri gyaffe nga tuli mu ggulu, ng'okusinzibwa. N'obeera muntu ng'oweereza Mukama, n'ova mu bulamu bw'ensi eno, abantu b'oku nsi ne batandika okukusinza, ne basinza erinnya lyo, ne batuuma ekkanisa erinnya lyo. Naye ng'obadde muntu wano ku nsi, ebyo bikosa nnyo ekitiibwa kyo woogenda mu ggulu.
bikosa nnyo ekitiibwa kyo n'okwakayakana kutandika okuba nga kukendeera. Naye ng'oba gy'oli mu ggulu kasita wano ku nsi batandika okukusinza ne bakutendereza, kuba ggwe kennyini oluusi oba wakola omusingi ng'okuva ku nsi baakutenderezanga era baagulumizanga ggwe. Kati nga otuuka okuva ku nsi abantu bagala okutuuma kyaki erinnya lyo. Ebintu ebityo bikosa ekitiibwa n'okwakayakana kw'omubiri gwo ng'otuuse mu ggulu. Yensonga lwaki tetulina kuteeka amannya gaffe ng'abantu, nga oba ng'oli mu ssumba erinnya lye ne baliteeka mu luyimba olusinza oba olutendereza. Nedda, ekitiibwa olwo tuba tutandise okusinza ekibumbe mu butamanya. Eyo banga ngeri ya kusinza kibumbe, naye mu ngeri kwegamba etali kusinza kibumbe ng'abandagaano enkadde. Naye wano kubanga okusinza ekibumbe mu ngeri gy'oyinza okugamba nti eri ku mutindo oba ogwa waggulu oba omutindo ogweyongeddeko, naye era nga nakyo kuba kusinza kibumbe oba kusinza Katonda mutono. Kubanga byonna bye baakolanga mu kusinza ekibumbe era baba babikolera omuntu oyo gwe baba basinza oba erinnya eryo. Tujjukire omukkiriza waafa nava mu bulamu buno obw'ensi ng'afiiridde mu butuukirivu, ng'abadde asinza Katonda nga tafiiridde mu kibi. Bamalayika bamunona era ne bamutwala mu ggulu, era agendera mu mubiri ogwo ogw'omu ggulu. Naye oli waafiira mu kibi, dimoni ze zimunona era zisikamu omwoyo gwe n'obukambwe, kubanga zo ziba zisanyuka, kubanga sitaani yalayira n'agamba tagenda genda yekka mu nnyanja ey'omuliro, agenda kutwala abantu babiri, agenda kutwala omwami, agenda kutwala n'omukyala. Era sitaani yagamba bayinza okuba mu bungi mu muwendo ez'enjawulo, naye ye afa kimu, ayagala abantu abo babiri, ayagala eyatondebwa omukyala, ayagala n'oyo mwami nga bwe yatondebwa. Ayagala kubanga Katonda yatonda Adamu ne Eva, sitaani ayagala mu geyeena abeereyo n'abo abantu abaatondebwa. Kiri eri ggwe otambulire mu butuukirivu era weenenye ng'okoze ensobi. Abamu abakkiriza abo abavudde mu bulamu bw'ensi eno, omwoyo gwe mangu nnyo gulabika ku geeti ey'omu ggulu, nga bamalayika si bwe bamunonye. Omwoyo gwe gulabika kubanga aba yakweka ekibi. Kati omwoyo gwe gulabika mu ggulu, oluusi aba abadde aweereza Mukama. Kati ekyokulabirako kimu nze kye nalabako, omwoyo gw'omukkiriza ali avudde wano ku nsi ng'avudde mu bulamu bw'ensi, naye omwoyo gwe ne gulabika ku geeti y'omu ggulu naye nga tegunnayingira. Naye bwe gwalabika ne walabikawo n'eccupa ey'omwenge makkati we ne geeti ey'omu ggulu, ng'ako kaali kabonero. Mukama n'andaga nti ako kabonero nti nno eyo eccupa bwe bujulizi omulabe sitaani bw'ayina eri omwoyo ogwo, era kwe kulumiriza sitaani kw'ayina eri omwoyo ogwo y'eccupa ey'omwenge, nga kitegeeza omwoyo ogwo gwalina ekibi kye gwagaana okwatula oba okuvaako, nga obwo bujulizi omulabe sitaani aba abuyina, ng'era abulaga mu maaso ga Mukama n'agamba oyo alina ebyange, oba oyo alimu ebitalisaanidde kubeera mu ggulu. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali wano ku nsi, yagamba nti munda mu ye talina n'ekimu eky'omulabe, era omulabe talina n'ekimu munda mu Kristo. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yayogera wano ku nsi. Kati naffe singa otuuka mu ggulu omwoyo gwo ne wabaawo ekyeyoleka, kitegeeza sitaani aba ayina okulumiriza kw'ayina eri omuntu oyo, eri omwoyo ogwo. Nga kino kyonna nkireeta kugamba ali ampuliriza, munne tulina okuva ku kibi, tulina okulwana tulina okwetikka omusalaba ogw'okuva ku kibi. Tulina okoppa Mukama waffe Yesu Kristo gwe tuba tugoberera, tuleme kutunuulira bintu by'ensi eno ebiggwaawo, tutunuulire ye yekka, si bintu by'ensi eno ebiggwaawo. Mukama bakuume, baagala nnyo, tubulire obutuukirivu n'okwenenya, ekiseera kiweddeyo. Mukama bakuume.